tagaseba munda anagatabe bweru kabagezi bokka. So ebyo byonna bye bakola atamu egenda tamu ki tamu egenda omanyi ffe nakunyumiza ku tamu egenda ekibibi eyo oli yatereka biscuit yatereka biscuit ne blue band ndumuga kati bilye nego manyo kulya box ya biscuit ate kutoyi yavako bulijjo baneta bawa nemugamba kati bilye to bizaka bilye agenda kubilya lya bintu byo. Lwaki abali ku luddo oluvuganya kati ne bano bali ku tamu egenda tebafaayo bakavula bukavule. Lwaki abali ku luddo oluvuganya gavumenti mwe musinze okutunuulira obubi ekintu kino ekya kooti y'amagye kuba kimenya amateeka amagye omanyi omulimu gw'amagye naye goma kibayita amagye kirina okuba nga kyekintu ekiweebwa ekitiibwa. Bw'oba otambula mu nsi ku bisaawe by'ennyonyi ng'ogyeko ekya Uganda basooka kuyita b'amagye nti bw'oba osaavinga mu magye ga Amerika tukusaba gw'oba osooka ku layini totawaana ensawo zisitule nga bwe ziri gwe ow'amagye ga Amerika tukwaniriza nnyo ku kisaawe kino era tujja kusituka mu budde bwe tuti tukusaba ojje mwe abaazirwanako temutawaana kudda mu layini era ow'amagye ayina kubanga be bakuuma ensi be bamu ku bantu abambala fulaaga eraga ensimu golooza buli akola mu gavumenti alina ekyambalo ekiriko fulaga ya Uganda era eyo fulaga yeyawula mu bibomboola byonna ye bafula abajasi ba gavumenti ya Uganda. They are supposed first of all to secure our borders. Obutendeke bwabwe bwakutemula bayingira wano abaffe abatemu bayingira gwali eyo tiikinga kigambo kisigale ku mutima gwo. Kakati bw'okwata amagye kati ne bagawamba n'ogawamba kati bakugamba nti bagala gawula aga Special Forces Command bagawule ku UPDF kubanga bamanyi bulungi nnyo nti they have neglected the duty of us having a professional army. Abajasi bangi abakabi ddala era saagala bwe mba njogera ku magye oba ku poliisi abantu balowooze nti njogera ku kifaananyi ekinene ekirina okurepresentinga amagye abantu gye bali ba professionals abagayingira nga baagala kutaasa Uganda bulabe nga baagala kutaasa Uganda kabi nga balaba nti kya muwendo okubanga on the line of defense kuba Uganda singa bagirumba mulina okubanga muteeseteese bulungi abayambako Uganda so si magye ga Uganda kulumba banna Uganda bano nga bwe bagakozesa ekyo kiba kikyamu. The deployment of the army kati ng'ogamba nti mu America bakutte ba marshal baba deployinze ku American soil naye wano November 18-19 kiri ku record General Yoweri Kaguta Museveni ng'ayogera ne Cable News Network ey'omu America abasinga gye mmanyi nga CNN yayogera n'akkiriza nti abantu abaatemula abantu banna Uganda 5 ye bakkirizaako 5 nti kaali kakundi akabatugumbuza aka gavumenti aka commando unity akaali kakulemberwa omugenzi Lokeji. Commando unit etemudde bana Uganda ayogera ebyo ye General Yoweri Kaguta Museveni. Ennaku z'omwezi 14-19 2 ezo facts tezigenda kuva ku mitima gy'abantu bantu babatta Kayungu bantu babatta nenga ababatta ate be balina okubakuuma kyekiruma amagye gava Somalia nojja amagye mu ddwaniro nojja ofuula eggwanga ly'eddwaniro olw'okubanga owagira kya omusango guno gwe mutanawandiika gwe bayita omusango Kyagulanyi muguwandiike nagwo mu constitution baguleete bagambe nti mu Uganda eriyo omusango gwe bayita omusango Kyagulanyi kadde mwakonkafune bulungi bagende mu constitution mu parliament bawandiike omusango Kyagulanyi kuba gwe ffenna gujja kutusinga nzogwo gunsinga ne bagutekayo nga gye guli mu gyeri omusango bw'obeera ng'oyagala nnyo Kyagulanyi omuwagira nti ogenda kuba oguzizza ate kuona agenda enkyokuba mu mazaalibwa ogwo bajja kutusiba batumalewo
omusango baguyita Kyagulanyi baguteekeyo kubanga zino ensobi zonna z'olaba